13 April ge mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II era nga gajaguzibwa buli mwaka nga gano gakulemberwa misinde mu bunabyalo egitegekebwa ensi yonna. Enteekateeka y'emyaka egiyise ebiri ebadde eremesebwa ekirwadde ekya COVID-19 ng'abantu batono abagyetabamu kyokka ng'omwaka guno Omutanda yali Bulaaya ku mirimu emitongole era Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga yategeeza Obuganda nti gyatambula bulungi awatali kuwannaanya. Olukiiko olutesitesi lutandise emirimu gyalwo ng'enkulembera nga mmyukibwa w'ekitiibwa Henry Ssekabembe, minisita w'emizannyo n'abavubuka n'okwewummuza. Ssentebe w'akakiiko akalondoola okutegeka emisinde gino era nga ye mumyuka asooka owa Katikkiro w'ekitiibwa Dr. Professor Twaha Kigongo Kaawaase alangiridde obukiiko 9 obugenda okukwasaganya ensonga ez'enjawulo mu nteekateeka y'okutegeka emisinde gy'omwaka guno. Obukiiko buno emirimu gyabwo bwagitandise dda era ababukulembera ssaako ne bammemba ababuliko abakalaatidde okukola enteekateeka enaaweesa Omutanda ekitiibwa wakati ng'abantu bonna beetaba mu misinde gino ng'abangi basinziira mu lubiri. Obukiiko bulina abantu bangi bulina bassentebe abatuula ku Central Executive Committee bentula nabo ate nabo bwe baddayo bakola enkiiko zaabwe ezitunuulira ekintu ekyo kyennyini ekibakwasiddwa ne balyoka ate bazza lipoota okulaba nti tujjamu ekintu ekirungi nga bwe twabanga tuddayo nga bwe twabanga twebaza Omukama Katonda nti ekirwadde kya COVID tusuubira era omwezi ogwo ogw'omusanvu kijja okuba tekikomyewo kibi kigwana wala. Wano wasinzidde n'alabula abo abayinza okujingirira emijoozi n'addamu okuyita abantu okwetaba mu misinde egigenda okukulembera okujaguza amazaalibwa ga Beene ag'omwaka guno 2022 ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu. Era nga bulijjo obujoozi obufuluma bubeera bwa mwaka ogwo. Olwekyo nsobola kukugamba nti jangu ofuna akajoozi ak'omwaka ogwo. Ku mulundi guno kuliko obubonero bwotasobola kujingajinga ku erimu ku Nasa Street. Kuliko obubonero bwateekeddwako nga bwa mwaka guno 2022 okuwa amagezi nti jangu ofuna akajoozi akaliko obulambe bwe tumanyi obuli mu Lwatu, Empologoma, Kettu, Airtel n'obulala obuli mu Lwatu ne langi eri mu Lwatu tugiraba. Ate waliwo n'obukusifu ebuli nga tosobola kumanya wekali naye nga byokwerinda bajja kuba bamanyi wekali. Oweekitiibwa ategeezezza nti emisinde gino kimu ku bissaawo embeera y'obulamu obulungi mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka nga bw'ayagala n'okuggumiza ensonga zonna eziri mu Ssemasonga 5 ezigendereddwamu okutwala Buganda ku ntikko. Twasazeewo tutandikirewo olw'ensonga nti omulundi guno oluvannyuma lw'emyaka 2 nga tubadde tudduka mu ngeri ey'ekimpowooze olwa ssennyiga Lumiimamawuggwe, tugenda kuddayo ku nkola eri gye tumanyi obulungi ejjuza olubiri n'enguudo za Kampala na buli wamu n'emasaza gonna. Ti abantu ffenna tulina okuggwaayo tulabe nga tugula kits eziddukirwamu obujoozi. Abantu bakubiriziddwa okujja bagula obujoozi mu bifo ebimanyiddwa obulungi nga mu bimuli bya Bulange e Mengo, ku Washing Bay eri mu maaso g'omulyango gw'ekizimbe Masengere, mu BBS Telefina ne ku bitebe bya kampuni y'empuliziganya eya Airtel okwetooloola eggwanga lyonna. Obujoozi emitwalo 8 bwe bwakola kyokka abantu basabiddwa okulema okulinda ku ssaawa esembayo batandika okubugula ensimbi ennyingi. Ekirimu nno kigamba nti bulijjo abantu batera okujja ku ssaawa envannyuma okunoonya obujoozi buno ate nebugula ku bbeeyi ey'obuseere, so ng'osobola okujja kati we twatandikiriddewo obujoozi bwe buli ku Bulange, ku BBS Masengere, buli omu we buli kagule weeterekera akajoozi ko bw'osirike. Omulamwa Ssaabasajja Kabaka yasiimye emyaka 3 gisibweko kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya wansi w'okukubiriza abasajja okuba abasaale mu kutaasa omwana ow'obuwala. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina, ageesigika. Ku BBS Telefina kw'olinga olaba amawulire ageesigika. Munzikirize tuwummulemu ngenda komawo n'ekitundu ekyokubiri kirimu amawulire mangi.